ifo bikyaliwe mwade mu mutazindwa ate di ete yalesi yampuga kugati tebana ne bali bawagira mutazindwa anya bagamba mpuga ali wa Aruswa ate twategedde watufu we baba mpuga kya kugamba nga woma ebibye byampugo bimanyi zibo okutereze okukola ekintu kyetegekedde agira ali bwati kwabadde ne meeting sebo buli kitundu n'agamba ali mu kulaga ba coordinator bagenda omunoonyeza obululu agala kujja ku bwantebe ennene n'entebe ennene ate ndaba alumba omuntu omu naye nze ndaba nga baatiddemukko kaluntu kano baatiddemukko bo bagambye bamukakwate kale amaanyi bo be bagalina abenekavu tebalina maanyi di kati kezze amaanyi be bagalina ate nempuyanga nemmawo naye agamba ago malebe agambye abo abaddi eze sibamanya ago malebe bansereko bonna neŋŋamba bagwa mu ttulu balya nsereko abaddi neŋŋamba mawo ngaakomyewo n'amaanyi adde bagala twala ntebe ya mawo bagambye ekinsanyusa teri candidate yemalamu maanyi makakasa nti emwabeera muwanguzi teri yagamba nti kitopo bwe bantunulatunulamu sijja mmalako siwuliranga yakyogedde buli omu agamba ne waba alaba nti ddala kitufu abasajja ndabira ddala akukakasa nti nze kazi nga waliwo mbeera ya budde nga yekyuseemu obwekyo ne bufuuka obw'emisana naye nga bwekiro bwakiro n'obwemisana bwa misana kanuka mazzi kiragino okujja empapula nga amanya alina kubeera muwanguzi ate yabaalawo bona amanyi abantu bazo abantu bayinza okujja nogamba bannange MCOye nebagamba oye kati gwe nogamba kino ekiri kuggulu kyebagamba Aruswa nti abantu benyina kugulawo nti bano bali eno ba ku TikTok banakola bana bagezi ba ku TikTok nga Aruswa agamba ali kuki abaana bagenda nambuuza so olwo tugamba ndagulawo ndi oyino gulawo ndi otuli ngo gulawo ndi tubulaba kuwa buli mwanda gulawo ndi tunasimayo busime tubaniriza abalabi b'omukutu gwa Toners Media ogwamugoba nsonga era olunaku lwakumeka mpozi naku lwa Saturday sabiiti abasiramu aba Seven Seed bagiyita sabiiti naye nga amadiini gonna gali mu kisiibo n'aba Seven Seed buli omu abasiraamu we baasooka aba Seven Seed n'abakristaayo mwezi gwa njawulomu ne kati bba bali emmere ekyemisana bavaawo basiba kiro so abalabi ba Toners Media leo tuli nze Vincent Kojja omukulu MC we Magombe nga bulijjo bayika nga tubatwala okulaba amawulire okugatemata mu kiki wiiki ene kutambulidde etya byonna tugenda kubadde mu wiiki ebadde mpanvu naye ebisinza okubeeramu abadde kalulu kawempe tebakuba ku Lwokuna era owa Nuupu ne bakola ki bamulangirire badde example 226 kyekiriwo naye abamu ne bagamba batubbire tugenda bikkiriza kati ng'omukulu Nsereka agamba olulu bwe kyaka babutadde awali Redi engeri gyabadde atambula akofya ka Redi agamba obwo bwe buli mu bwani mu Bwannalukoola so kati nga ayagala babuddemu babugabane bagabanire nga Nsereka agamba ekiri ku ground ate oli si kyeyasomye so kati nga ayagala agenda mu kkooti akole ki ate Nsereka agamba ekiri ku ground abantu bamuwa obululu ku ground bamuwa naye mu kusoma obululu ne Bwannalukoola oba Nambi yandiba omutuufu kuba naye abadde atambulira mu kibiina kya Nuupu ate abantu bwe bategeera manvuuli ne bakikakasa nti manvuuli anti ate ye teyajja na manvuuli ye alina akabonero kalala ye yatambuliranga mu kifaananyi nti pulezidenti we Kyagulanyi era ali mu kibiina kya Nuupu ng'era abantu abamu bw'otabannyonnyola nnyo bakimanyi nti Nsereko wa Nuupu era neza kati abantu babadde bawa Nuupu kati agamba nti obumu buli mu Bwannalukoola bange gyagamba abantu nti wa Nuupu kati abantu badde bajja okuba tiki nga bawa Nuupu nobwansere ku mubaabuta Nsereko yandiba omutuufu nze makiraba yandiba omutuufu naye nga tuyozaayoza kanso ya Nalukoola olw'obuwanguzi bwe yakoze ki yatuuseeko NRM babadde bakutte ekyokubiri abantu bakyagala NRM mu Kampala naye percentage yabadde nnene kubisaamu emirundi kumpi 3 miramba ng'omusajja akuvuze bweba misinde we twasomera ne basimbula
pa omusajja n'atoka n'adduka n'akusanga wano ate ne mutandika muto mwenna. Nze kinewunyisa mu kalulu. Abantu ababeera ku Laale nga tebenkana bulungi. Olaba Laale ng'eriko abantu ng'omutwalo mulamba. Naye ng'ekyalo kyonna kyonna kyabuddemu omutwalo mulamba. Omutwalo mulamba. Babeera bajja kulaba. Anti jjukira kati eno wa pulezidenti walabye yayadde alina omutwalo. Nga pulezidenti owe. Kati nga nenewe wakyagulanye naye alina ababe. Naye baatuuse okulonda kati kanaana gundi ge yafunye naguno omutwalo gyali badde emitwalo ng'ebiri. Emitwalo ebiri. Kitegeeza abantu abamu babasiba mu kitundu. Edda babaayo abasigala ewaka mulale nga tebajja. Anti babaayo abasigala ewaka. Naye bakulaga crowd ebeerayo abantu bangi. Awo ekitundu tugeze kati nga walabika w'empembeko nti abantu ababaddemu babadde bangi nga kijjudde. Naye batuuse mu kulonda ekisaawe kikalu. Nga temuli bantu. Ate bo obululu ne bubeerawo kati awo kibeera kitya? Tokitegere kye mugamba nti abantu President Museveni waba agenda mu kitundu olaba abantu abalimu ekyo ekitundu nga bangi naye batuuka okulonda abantu baali bangi n'obulubeera butono. Gamba baba Mulaale kikulaga nti abantu bangi abali awo bantu bajjudde bangi naye mutuuka ekituufu anti abantu kati ate wano mu kulonda kiba kirala bagamba wange bagenda omwomu anti ne bagenda okubala obululu nga bagamba wano wadde obululu 1500 abalonzi babadde 800. Ate kijja kitya nga obululu 1500 anti obululu bakuba obululu according ku namba bagenda okulo enamba gye bagenda nti waba abantu 1000 bajja kuba nga obululu 5 naye basobola okumaliriza ng'abantu abazze okulonda tebenkana na bululu bagenda kulonda nga bantu batini kitegeeza bana bangi ku muwendo gw'abantu ogulina olonda kati kijja kukiva ku ki anti nga nti kyakalaale ensonga lwaki bwe kityo Kulaale abantu batambula ayinza okuva Nansana n'aveeka kiri n'akola ki kati gwe kikulowoozesa kana akalulu nkamaze naye ng'ate aboolaba namba esinga nga si ya mu kitundu terondera awo kati kitegeeza abantu abasinga obudde beesomba bwesombi kati nga nze ngamba singa omuntu wakuba Laale tugeza agikubye Kawempe Mbogo lwaki abantu b'omu Kawempe Mbogo bokka si be bajja ati tolina ngeri gy'ogenda baziyizamu ti gwe toli wa mu Kawempe tojja kuba tumanya nti Kawempe oli wawanga alina abantu 10 kitegeeza babeerawo Kulaale eyo be babalonda bokkuumu tukakasa nti gundi Kulaale era kwabaddeko abantu 10 nga tubalaba naye kati Laale zitulowoozesa akana akalulu gundi agenda kukalya tugenda okutuuka mu box okumala okulonda ng'ate awangudde mula ekituufu naye bw'okigoberera kuba bw'otunuulira Kulaale osobola olaba Laale yonna n'olaba noga ekituufu ono ayina abantu kituufu ono ayina abantu nawe n'oba muggumivu nnyo wooli kati ng'asereko n'oggumira n'ogamba mutuufu kano bwe kitakawangula yagamba tagenda kukuba Laale yatambula nnyumba ku nnyumba kati ate yalabira nti ennyumba ezimu basula Kawempe bakolera Kampala kati ate bakedde bayise mu buyisi bakedde genda ekituufu engeri gye yagenda ku nnyumba abantu bajja mulondera bajja mujjukira ndowooza mukajja Bannayuganda nabo bayiwa nnyo ensereko kye bamukoze kiki ate eva ku nsereko ate Luswa tugamba alina abantu ku ground wakati abantu kanda ground baali bakajjeeko alina abantu mu ground naye tebali ku ground bajjako ne bafuulawo beekyabwe naye nga abantu bali wansi tebali ku ground twanoonyeza abasoma Luswa ne agent we yafunye akalulu kamu namugamba gwakamuwadde nagamba simanyi n'oyo akamuwadde oba ani atategeera naye nga ate agent wo netakulonze yesasuddwa ne bamuwa n'ekyemisana okubeerawo okulaba nti akalulu ka Luswa tekabbibwa naye bamubuuza gwamulonze aba ate ani azze n'akilonda kwakimanyi kiba kikulaga bwerazi ekyo kyokka kimala okuwaaba Luswa okuwaaba bamuguze ate Luswa bamuguze bati agent we yaguliddwa agent waviirawo okwatula ekigambo ekyo aba yalidde agenda agamba bannange polling station y'egindi ya wano agent wange nataddewo yaguliddwa namwe mwakirabye bulungi anti teakirabye tebakirabye bulungi kubanga tewali kamera weraga nga bamuwanguzi nati naye okwogera kyokka bannamawulire
agent ngamba otya tewampadde anti abo namawulire yawe nakubuuza kyalina kubuuza kati ogwo tegusobola kubeera musango kusazaamu kalulu. Agent bamubuuza nti olwaluso olina nyina kamu bamubuuza gwamulonze ekitegeeza agent ajja kugamba nti ogwange gwadde gwakukuuma nze nabadde wali nga saagala ndewe nga bakubba kolona salabye yakuba nange nagenda era bwe nange nengenda nenkuba akalulu kange nga nakukuumiddeko teri yakubye anti bw'ova ku ttebo omusajja najja n'atikinga NRM mukaaga tulina okubeera ku ttebo ng'olaba bamuwadde olumeka kitegeeza teyalonze anti ekyensonga gyasobola naye nga luswa webale nnyo okutulaga nti Sseggirinya omufu teyakuyambye yagenda n'asaba Sseggirinya yagenda eri ku kiggwa namugamba jangu olwane tewebaka kumbe Sseggirinya engeri gyali mu bino ebyokutuuka mu ggulu teyakomyewo akyalwana nazimalayika gw'omuyita kutaasa naye ng'ali ku ntalo ze ayinza okuba atuuke nga aliwo ekivulu ky'abasudde agamba kino mala kiraba baba bize tebalowooza nti abantu baba ku nsi bize ukaneri baba bize babakwate oba wakatuuka bingi meeting waliwo wingi wetuka okulambula ku bantu sengaawe yali abeera egindi nesengaawe wegindi basooka lambula ku bantu kati ffe tuba yaani oyita emizimu gyo olw'okuba otegedde yakafa nogamba nange jangu ontase bundi bubi obudde batajja kukola tewalina oyitawo emyaka nga maze okwetereza kakkanya ali omuzimu negulyoka gutandika oyamba abagwetaaga kati kitegeeza 2026 luswa akomyewo era guyinza okuba nga tegunnabatereera abiveeko buvi naye kati toyinza okwewunya ssebo nga bonna n'abakalifa bajja kudda kalifa kyeyabye ku ground ekiyinza omuzikiriza sigala nze nabagamba abantu nembagamba naye bannayuganda abantu tebakujja eri kujja kusola mu kintu kyotategeera kalifa bamugugumula mu tulooto ne bamugamba jangu kalifa omanyi kati bino ebintu birimu nti gundi birimu amaanyi nti gundi alinamuko kulinnya naye ng'abantu ssebo bategeera kye bakola kati kalifa yajja aze kyenkana kalaze mu bantu ne bamulabako nze mbadde ne kalifa namuggyako ebirowoozo era mbimuzizzaako kati oba kati ajja kubwa pulezidenti ayinza okugamba nti nze engeri gye ndi omuyimbi wano ekawempe tebamanyi nnyo singa ate Masaka ng'alina gwe wasuubira okukuba ku gulawundi ewaga nti wano wonkakasa wano wontwalawo sibye kawempe Masaka weyonje kuba wagiye ddala kuba pulezidenti FDC mutekeyo ajja kuba pulezidenti wa ggwanga oli agambye nga teyabadde nene ng'olwo erinnya bulinnya olwo wabulinnye tebwalabye abaana bagenze bambala ebigatto ebinene kati olwaganaga byonna babulinnye ate basobodde bulondawo ati bakukiriza abasirikale okukwata akalulu nga kagudde emboko nalabye emboko we yanyoze nga bagoba aba nenga obulaga bufuumuuka naye nasinze kulaba nga batikinze baasi we nalabye kibuyaga nga buli akafuumuka mu bbanga ndaba bwa NRM kyekaawe akalulu we babakubidde akalulu awo mu bokisi ze zayise bokisi weziba zayise bajja bunoonya bakole kye babutwale naye abamawulire nabo ne bafuuka amawulire ne munnamawulire amawulire batuuse nga nabo balina okwekolako amawulire maye kubanga gwasaka amawulire naye nga yeyesasseeko amawulire munnamawulire yagesase ku ye kennyini nnyini naye kyo kyaviiriddwako ku bannamawulire kibuuka kulaga nnyo kiki ekiri ku gulawundi ate nga tekyetaagisa mu kulonda tebaganako nti kamera tezirina kubeera ku kitundu ate munnamawulire waba amaze okwambala akakooti ke nasaako ebintu ne kampani gyakolera ate aba amaze okujja mbali abayaayi kitegeeza yo omulimu gwe gwakola ki kwata kigenda ku ground kati ate mbanga akalulu mwagala okulaba amawulire ate ne muleeta kiba okukuba bannamawulire kitegeeza mbanga abagamba nti akalulu akaddako tebagaye muddala ki kiga mu mawulire bamawulire abamu bakayisa ekizampo akana akalu kabadde ekizampo 2026 kabadde kyakulabirako nti kiki ekigenda obeerawo kati buno obudde kalulu ke kawempe kokka ne bw'olaba nga bannamawulire bakubiddwa embooko okubula kati gavumenti ebange byekola teyagala bannamawulire babikwate kitegeeza amateeka agagobererwa sige galina okukolebwa wabula ekiba kiriwo bagamba nti kakati kino kikoleddwa bubi tukikolebwe kyo bagadde kyekirina okukolebwa gavumenti kye yagadde kyekirina okukolebwa siga nti tugoberera amateeka bannamawulire takoonwa kati bannamawulire abamu bagambye wange era bwe mboko bwe yatabuse ne bagamba tetulazeeko abantu kamala abalina amaanyi agakubwa balina emigongo egyaguba beeyongereyo NBS yagaba abakozi bayo bonna bave mu field owa BBS yagendera mu 88
yakomerawo mu kinana egenda mu kinana mu munana yakona mu kinana mu mwenda katonyeze bbiri ate bakibako bambe ate jambalo kikyusa atyawo simanyi baba batuke ne bamuwamu ekyabwe nga kiri bakyononya n'abagamba nze sidda mu field amawulire kimulabyeko kyanawangula yanawangula obawadde yoyo yabasinze ne munnamawulire ne lubalutalo nkiriza nti alina eddembe lye ye munnamawulire buli kintu kyonna aba alina okujja etteeka limugamba alina okukwata ekyo kinyini kyabalabye ekiri ku ground kati yo poliisi batagala bagikwate mu mawulire oba gavumenti lwaki eyita amagye mu kalulu poliisi yo teyemalira kuuma kalulu ako kemalira kuba tekalulize saabadde sikalaba munnyo na lutalo nti oba lutalo kiki kyetaagisa n'okuyiwawo amagye oyiwewo n'abajaati bano nawe kabaze kyawedde tebakyadda mabega basimbudde mu security agency za gavumenti naye 2026 tumaze okulaba ekinaabeerawo nekyetaagisa okukuuma akalulu nalabye wali nga babala akalulu ng'abantu bonna bali steady buli omu atunuulira abala akalulu omusajja oba yasudde kibaasa kyabaddemu kasasiro wano kamera nekulaga nga waliwo abirondayo ne batandika omulaba uyo agenda buye naye nga nebaza newali wewabalidde obululu naye wabadde wakakkamu wabadde fujju kutwaliza wamu akalulu kano twali polling station gyogamba nti lino wabaddewo efujjo ekiri awo tewabaddewo nnyo fujjo naye nga efujjo lino lyabaddewo kwagala kujagalaze bantu bamagalale fujjo eryabaddewo lyakuma siga nti abantu bakoze fujjo tibakoze fujjo wabula efujjo eribaddewo kwembooko ye bantu kubamagalaza naye nga abantu nabo bakuki bamalirivu ku kyebakola ki ku kyebaliko ku kyebakola kubabadde bakyetaaga Bannayuganda bwe batambula bwe batyo ntugamba nti buli walonderwa embeera ebeere bwetyo ne 2026 kisoboka okufuna kye baagala nze bwe ndaba 2026 bitera okuba biwanvu biralamu abaana wano ojja kuba walaba mu kamera naye waliwo ebifo gy'ogenda nga teri kamera kyankwanze eyo mu mulukoola wansi polling station zeeyo kati nga amagye gayitaayitawo nga gwabaze era mwana amala bagambe papula kyammwe kiikyo sina kyentaze ne wano mu Kampala kisoboka naye mu bitundu ebyo awo kitegeera kyokamba ne baba batandika okubala obululu batandikire mu disitulikiti ezo ezeewala ezotamanyi bulungi kole simanya waati emitwalo 10 nga polling station nga naye ne babaza emitwalo 10 ng'olaba lukoola mafaamu disitulikiti erimu mafaamu naye ng'ogamba buli mitwalo kunoga mu mitwalo 10 ate bivudde wangu oyinza otambula n'ova wano noddako egindi n'olyoka osanga ennyumba noddako egindi naye ne bakugamba nti obululu obuvudde ekisozi anti awo otandika mu percentage nga akulembedde ali waggulu naye nga mwebale nnyo mwenna abeekawempe okulonda omuntu gwe mwasiimye naye lwakwagenda kubeerayo emyezi mitono yakomewo okunoonya akalulu nawe singa bagamba lumuntu oyo kati emyaka ng'egyafuze wano emyezi afuge ddala paka 231 baleme kuddamu kwonna ssente zakubala akalulu buno obudde bwagenda ofugamu era ojja kgenda okulaba bw'anadda mu campaign wali bagenda timunenya twakulonda otukoledde kiki kyotukoledde ngaffe nga myezi ate bannayuganda anti buli kaseera abeerawo opposition ne gavumenti kati gobeera mu gavumenti kiriza nti esaawa yona bagenda kukunya era agenda waliwo najjo tandika nga yakalayira yatulimba nalukuwa yalya ojja kuwulira oyo yalidde sente za gavumenti bamuwaddeyo akawumbi we kati n'ekibiina kyenyi kimanyi okugamba era eriyo yakamuwadde nga tajja kukamuwa ku kisanja ekiddako bangi nnyo ng'agenda kuba munyiivu nogaa kati kyo kimunyiizizza okutuuka ku eryesa mu budde buno obutono bwe buti bangi nnyo so bannabyabufuzi nalukola ate alina okwegendereza ennyo naye percentage nnene ndaba n'abasobeza n'atoolako abantu 10 kyaba talina kyafiiriddwako anti tuyinza okudda mu kalulu ka 2026 ate nga bafunyeyo ow'amaanyi omulala bagamba ate onajja singa ku Nalukoola gundi ayinza okuba nga neyiye ekikonge nti kakati ayinza okuba nga safe box akuseddemu emitwalo 2 simanyi kati akyazigawo yayivuddeko akyali mu nnaku tannaba kudda mu ggalo akyali muyongobe kuba namulabye kino yasembeyo omulabakawo nga alina watudde akaaga Nsereko naye oba okukaaba kuno kumukungula yeekungula buli kantu n'akaaba
garafuuka nga Kenzo akabaama. Kenzo wamulabe yatandise olaaja na Kenzo. Yabadde naye Kawempe agezaako okukwata omuziki nga tukuba olulimi gwanga muzeeyi agenda otukuba omuziki. Ate yayagala yimbira muzeeyi. Yadde ayagala kwogerako naye ndowooza. Namugamba wacha. Etegeeza ne bakenza abo balina amaddu mu muzeeyi. Anti yagambye amala ebbanga ddene nga tamulabako muzeeyi talabye. Ate kati alina mulabira ye mu bantu. Mbadde manyi bo balina engeri walina we bamusanga. Tebalina. Nze bulijjo bwe nkimanyi era nga abasajja ngamba waayo abo abasajja bo baamala baabotola. Abo beerawo nga wabaawo agent awo abaconnect nga gwe ne muzeeyi. Nga agent ajja n'awa muzeeyi ddiiru, muzeeyi n'agamba bye tujja mumwetaaga. Naye nga gwe nnyini tosaagenda n'olabaki? Kyoyogere naye nti muzeeyi ABCD. Tekisoboka. Ate awo mbadde nze bulijjo manyi nti era nga baana yagambye muzeeyi si mwangu wa kulabwa. Muleke njogere ne tugamba ate president ne president lwaki tebeera. President w'abayimbi oli president w'eggwanga. Lwaki tebeera president agabugana president njala kulabako leero. Kwanga wagana president munne. Kituufu naga tusisinkanye. Nene waba alinda gazindalo ng'alinda laali. Si byangu. Naye ate baamulabisizza nnyo. Olaba nga bamuyisamu engeri eyo ne batuuka n'omusindikira bagundi waliwo oba yabadde gundi yabazze nange najja n'ekinamuka vaawo. Sebo ne Kenzo naye ateekamu ekibuli n'agamba sebo nange ni musajja w'amaanyi. Yagambye kati ayagala bukuumi. Bamweyo ku bakuumi, bamungereko ku bakuumi. Bwe teyeesiga ki alaba embeera etandise omutabuka. Mafiya baagala mutta. Bamafiya kati kyesaategedde. Ate yeesibwa byabufuzi. Bennyini simanyi mafiya bw'abeera naye. Bennyini bali nga bo beyeekengedde kuba nti kiva eri mu kintu kyabwe oba yeekengera eno. Yagamba mafiya, simanyi mafiya wa wabeera naye. Kigambo nze. Kitaaga n'atunnyonnyolamu Kenzo yeetaaga kiti. Mafiya yabadde amuwabira mangu polisi naaga kuba omuntu. Kubanga mafiya oba omumanyi. Wotuukira okukola gundi eyo oba olina ky'omanyi kitegeeza Kenzo alina kyamanyiiko ku kiki ekitambula. So kati gavumenti ekwate Kenzo abatwala balage mafiya nekyamumungera abakuumi we bali bamuwe. Newe era ne waba nga asimatuse ajja president munne. Naye nga n'ennambi tumuyozayoza kuba okubiri. NRM sebo twali tumanye Kawempe talina bawagizi. Okubeera mu kyokubiri kiragira ekyalinayo ku bawagizi baayo. Bawagizi mwebali abe NRM. Keza faida okukwata ekyokubiri kiba kikulaga nti wemuteetereza NRM yabadde wangudde. Naye abanupu era bagamba n'obululu obwo bo ab'e Kawempe abanupu abasinga nga abo batuukako ku maloboozi gaabwe bagano obwo bwe bululu bwe babbi obubbi bwe daba tubakwata eyo nga babubba mu bizimbe kumanye okuva lingo enkeera nga kulonda baasibanga muyiggo okunoonya ani abba balamu naye tatudde gundi ono ani Ssenyonyi tatudde emmotoka ye baagikuba eno olabayo Ssenyonyi eno olabayo balamu buli omukwegamba era balamu baatuuse n'omubuuza nange okyanneewunyisiriza ne bamubuuza balamu okola ki mu kalulu k'e Kawempe nga minisita agamba nti ze minisita w'abavubuka nga ensonga si z'abavubuka no zaakulonda netuuka ne ŋŋamba bannange kati nga munnayuganda waddemu okujja minisita alitakirizibwa kujja mu kalulu ate abakuze okukola yose kiki ensonga zibaza bannakawempe electoral commission kati minisita ki ekikuleeta oba ozze kutiisatiisa bantu oba ozze kukola ki oba kuwamba bantu najja tisaba n'abagira ddala singa minisita abadde nga ze kulonda male agende kyekirina buzibu naye gwe kyekifukwa ku gulawundi kati tuli ntisigamba togenda kulonda waliwo ensonga z'abakazi bagenda okuyitira zizadde za ggwanga babaddemu abavubuka be anti abavubuka be naye tewali ku nsonga nti abavubuka balwanye n'abavubuka kali kabadde kalulu electoral commission ye gukwatako ne security police kati akalulu ki ekikanyizaamu minisita nange kyekyo kye bamubuuziza nange nekyensobe ate nga NRM erina akulira ebyokulonda mu kibiina kyabwe tangu Odoi yabaddeyo ne Rosemary Senine babadde ate gwe minisita wadde onoonya eki NRM bakoze kuuma kalulu kaabwe n'abe RDC bamulaze kamera ng'atiikinga obulwa amala kanazzaako kalinayo nga omuntu omu akola kyama
asima yadenga makinga yuni butere era bilala adatikiza balala chusa bulasi bamala nga ali mwali mukazikiza bwati chutu wama agamba kale RDC lwazene yebuzabuza nenga abana bamulaga nga sebo osuddemu bulumiko ne yebuzabuza ninga yabutikiza yaga kutena katabo kalamba nakatwala nakasolamu ne bannange eggwanga bwe gitulaga eggwanga bwe gitulaga kugamba yakozeseza obuyinza bwe n'amaanyi ge ye n'atikinga obululu bw'ayagala agamba nzo yanyumidde kaba akafuba n'abalamu akalala naye ati erudda omuntu kyandibadde bamuwa obululu nga 4 oba 5 nti tekikkirizibwa kuba nti okoze mistake n'osazaamu notikinga ewalala kakati wema nkoze mistake kanti kinga omutuufu wane eno bwe mbadde njagala anti akalulu asobola kuwa bonna nga wogambye balina bibasomesa abakommission balina okujja ne basomesa abantu engeri balina okulondamu kati bannalonda Uganda ne bw'omusomesa tenga abaana tebagwa bibuuzo nga si babasomesa taamu naye kati gw'ojja onsomesa ennaku 2 nanja kutuuka nga nawunzi nga nkyerabidde njawo kati mugwawo oba togenda kulonda bulungi olaba n'omutamivu ajja n'akuba tiki n'agenda naye tegwerabira obwerabiri naye nga abalabya tonazi bwe bityo byabadde kawempe kati tulinze kulayira kwa mukulu batandise dde okwekubagana mu nga BNRM waliwo gundi ono baba amuleta badde akulangani baba amagi badde nnyo yagamba Bobi Wine yagamba Bobi Wine kenzize Kampala awo ogenda kuddamu kukola ki ofuguma nja kukuva ku bana babadde bakusaagisa naye yagambye yagaze kino kimazeemu amaanyi NRM muze munsobedde omusajja kati Bobi Wine tatandika tutandika kati natandika tuli akaka neddala kiki kyetukola kiki kyetuli yalaze yanyamidde yagaye tategera kiki kiri mu Kampala ogata ne Fulufiga era yagambye etagenda NRM agivuddemu alina gagulubana musajja NRM kibalina okulaba kimanyi kunoonya muvubuka n'abavubuka be baagala ki kibalemi kati yetagenda lumwa mutwe mu kalulu nti aguluba ne Bobi Wine takyaliwo NRM Bobi Wine akalulu atakyaliwa NRM kati ali wati Bobi Wine ali awo independent taina oba alinda amugula yazeyo kati ali ku free market kati bagenda amugisha muntu season ejja bano kubanguyire Fulufiga alege yava jja kweteeba sobola okuddeeka awo omuntu wadda nga akweta bana na speed kati bagala tebavubuka baba we munupo bato kyayina nenga kyolina okumanya kati akalulu si kati kakyali kagula na ssente akalulu kati kazze maanyi g'abantu bw'oba ogamba nti ogenda kukwatanga ssente ogula abantu oba ogula akalulu oba olimba bulimba abantu bagenda kulya ssente zo bagana okuwa akalulu kyoba olina okukola abantu balage oba bafaanane oba bawe abantu bo balina okwagala nga gwe ku kitundu kati gwe n'olwo katugeze nti aba NRM bayinza okuba bazze ssente naye abantu era baalidde ssente zaabwe ne bambala t-shirt zaabwe ne batuusa okulondera balonze birala bazisenkana mumanyi ng'abikolako katono wano oba manyi yetakulangakulaga radio gira wedaba ebikulu radio gira ninga kungulu kuliko ye naye ngoma engamba naye bannange ddala kiki okay sente bazikiriza ku lw'ensonga nti ali bubi embeera nakulaga nti kyo ngamba nti bana balowooza nti tetugenda kukolera abantu tujja kuddayo buzi na ssente tuli akalulu ekyo kiganye abantu kati bagenda kulonda nga gwe baagala oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki naye nga balonda omuntu gwakola ki abafaanana so kati bino okujjanga MP n'amala emyaka 5 takomyewo n'alinda ku mwaka gw'akalulu najja n'agaba obubizi biki ebyo abantu batuusa obbivaana waliwo gwe nalabako yabuuza yajja yali kati n'ababuuza kozi ani yali ejenti wange wano bali banoonyeza wano akalulu ku mulundi gwe batakyabamanyi oba wano natambula ne guli nga tunoonya akalulu era nagwe naye nga luli babeerangawo ng'era abakubiranga bana kiri kityawo kati akomyewo kunoonya amasimu gaabwe aloza basobola omuyamba nga abajjukidde bwama myaka 4 akomyewo kunoonya amasimu gaabwe kati se kitamanyi oba ajja kubagamba oba kiki kyabannyonnyolaawo oba kubagamba nange tulwane tulabe nga twebbululula oba kyabagamba oba abaleetera n'agamba ne mbadde mbaterekera akantu kamwe kaakano nzenako ayinza obbagamba nga Katowo yabagamba kuno kino ekisanja ngenze kulya yakomawo ekyokubiri
mumpena ffenna tulye lumu kati nga kiki nange mbadde nkyekusa naye kati ku kino ffenna tulye kati mwenna ngenda bbawa kiri tulye kukolera ekyo tekyakolera anti kati abanye nnyo ebisanja byange bibiri ekisooka kiba kyange kweddaabulula kati ekyokubiri ndete nammwe mbawe naye kati kwegamba ye kiki ekikotebwa naye baba baagaana bayefiiriza bo bebefiiriza kuba ye kiki bakimuwa ate nga bagamba mazima nti mumpe ngende ndyemukko mbadde bubi yensereko ndabika nesereko kibadde kimuleese oneze nalukuba nalukola ndaba abadde sinabikola musajja wange nsereko naye badde agala kuvaayo alabibwemu manya akalulu ako katabamu bansereko nako tekanyuma kino bikalu kalina okubeera mu bansereko Katumba oye baanyi so bansereko banyumisa akalulu naye abantu abaleeta baleete naye kati bati yeesaliddewo aba yeesaliddewo ng'omuntu omu nga ye yatudde nakirowooza ne famire ne mugamba kati wano gwasi amayi byatandise okwogera ku nsereko agamba ali kyebamuleeta mission gyebamuleeta yayite mulemi talina kyagikozeeko wadde mission y'okukola ki y'okununula kawempe ey'okujja okubuzaabuza bannaffe alina kawempe nabaga basaze mu badde alina okubuzaabuza kawempe tasobola bali balina kawempe ate balabufumu bali bamuleese buza kuba nti lwaki kubanga obadde munnanupero oli munnakibiina ate ow'ekibiina yawangudde nga nawe okkiriza nti nange ndi wano bw'ate bw'aba awangudde ate n'ogamba nti abbi tokkiririza mu kalulu nti abbi singa ow'enaalemu yabadde akawangudde ensereko naye najjayo amaanyi bw'atyo ate bajja kusigala nga bali mu bamativu nti omusajja waffe naye gw'ogamba ekibiina nti kyogaa naawe kyewagira awangudde alina kaadi yammwe ate n'oddakiika n'ogamba nti ssebo nze nina olemerako omusajja awo yalagidde anti yabadde ayagala abe obuwanguzi nga bubwe si bwoli jikanga naye mulesi yabaddemu kati yadde agamba nze omasinza awangudde wala bonna baba bakoze eki babbye so kakati naye nga kyekyo nsereko tagwa mu maanyi wakyaliyo emyaka 26 asobola okgendeyo mu kyalo n'afunayo bafala abatamanyi nnyo byakulonda bajja mumutegeerera aganaaga asobola okujja kuba pulezidenti FDC ng'emuleeseewo nabaako waakubaawo kakati madamu Nambi asobola okujja ku bwa Kampala si minisita kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya Dry Cleaning Services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 42 44 76 Tronas Dry Cleaning ebujuuko City View Gardens Nansana bujuuko ekifo ekyomulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna steam bath gym tukola ne massage tupangisa obutebe n'emmeeza tukola ne kekisi eza buli kika tusangibwa Nansana bujuuko okukyekawoko okulira na kereziya y'e bujuuko twatwetaaze tukubire ku noti 784 27 22 36 oba noti 755 5 City View Gardens Nansana bujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso ifo bikyaliwo ebyo mwaddemu mutazindwa ate di eteyaleesi yampuuga tugati ne bali bawagira mutazindwa anya bagamba mpuuga ali wa Aruswa ate twategedde watuufu we babati mpuuga kugamba nga woma ebibyo ebyampuuga bimanyi zibo okutereze okukola ekintu kyetegekedde agira ali bwati yabadde ne meeting sebo buli kitundu n'agamba ali mu kulaga ba coordinator bagenda omunoonyeza obululu agala kujja ku bwantebe ennene n'entebe ennene ate ndaba alumba omuntu omu naye nze ndaba nga baatiddemukko kawempe kano baatiddemukko
bo bagambye bamukakwate kali amaanyi bo bwe bagalina. Banabe abenekavu tebalina maanyi. DA kati kezze amaanyi bwe bagalina. Ate nempuyanga ne Mao naye agamba ago malebe. Agambye abo aba DA sibamanya ago malebe. Bansereko. Bonna neŋŋamba bagwa mu ttulu bali ansereko aba neŋŋamba Mao ng'akomyewo n'amaanyi. Ate bagala twala ntebe ya Mao. Bagambye ekyensanisa teri candidate yemalamu maanyi. Bemwabira muwanguzi. Teri yagamba nti kitopo bwe bantunulamu. Sijja mmala kukiwulira nga yakyogedde. Buli omu agamba ne waba alaba nti ddala kitufu abasajja ndabira ddala akukakasa nti nze. Nga waliwo mbeera ya budde nga yekyuseemu. Obwekyo ne bufuuka obw'emisana. Naye nga bwekiro bwakiro n'obw'emisana bwa misana kanuka mazzi. Kyagenda okujja empapula nga amanya alina kubeera muwanguzi. Ate yabala bona amanyi abantu bazo. Abantu bayinza okujja n'ogamba bannange MCOE ne bagamba oye. Kati bono gamba kino ekiri kuggulu. Tebagamba luswa nti abantu bennyina ku ground. Bano bali eno ba ku TikTok banakola bana bagezi ba ku TikTok. Nga ye luswa agamba ali kuki? Abaana bagenda nambuuza so. Olwo tugamba nda ground oyino ground ko tuli. Kongo ground tubula bakuwa. Buli mwanda ground tunasimayo busime. Luswa n'agamba olwo kyengenda okulangirira ekiddako. Ayina next. Alina kyadda ba firimu kikati gyagenda ozanya. Wakati agenda ku ntebe ennene naye. Ayinza okubona kati ayagala ntebe ennene. Tumusanga mu nsika ekawempe eyo ali ayekera ng'ayinza okuyingira ettale. Yagamba alina kyagenda olangirira. Oba kati awo simanyi kyagenda kuzzaako. Aveera kirangire ng'obudde bukyali. Kituufu. Nende omuntu ng'alina kyazzaako ekyo kyama kikusifu. Era kizibu ne baba mawule kizibu kikubuli omuntu ng'alina kyazzaako kizibu kyogera amala kikola n'alyoka kyogera. So tasobola kyogera waneeno nga talina kikola. Kiba kiyiise. Kiba kiyiise. Katunde Luswa akole press conference ajja atubuulire kikyabadde akolayo. Kyabadde agamba awo. Oba naye agendako mu koodi. Ekisinga okuni ate omuntu w'osemba koodi omuntu ayinza okuba nga asembye n'awaaba omusango okubiri yetawaabye ate ono asembye n'awangula omusango akalundu bakaddamu. Anti kati ono wabanga alina obujulizi naye nga ye yasemba naye nga alina obujulizi obulaga nti akakalu tekabadde katuufu. Ne wabanga okubiri si yawaabye akalundu bakaddamu. Era wokaddamu okubiri n'awangula. Oba yasembye n'awangula. Osobola okaddamu awo Nsereko n'agira bw'ati. N'abagamba mulaba. Ekisobola byamagalo bibayire ekyo tekineeso takisobola. Ng'obadde osambye. Tuyinza okuddayo mu kalulu abamu ne bagala tuffe tugenda kudda. Batuzanyira ku bongo. Twawangudde kyawedde. Tubivuddemu. Ne bagenda ne balonda abantu asatu abase kubone baddayo. Nsereko n'asigazako ne aganaga ne bagenda mu leesi. Kisoboka aganaga n'akamuwojja. Nkozi aganaga n'Nsereko ani yakulembedde muno. Aganaga. Nsereko si yamu kwadde wansi. Yawadde asembi. Kubanga DP FDC yadde na ku bantu. DP ne Nsereko yadde wadde abasembi. Amutegeke kati Nsereko atandika mulimu ayina talent ya Nsereko nze nagirabye. Akolera kabaka mukubye. Atandika okuba comedy store. Yakola ssente awo abadde ajja atandika n'omulanga bulungi comedy store bamuhanji ne bamulanga bulungi Nsereko wali wanene ku Lwokuna oba wali ku Friday mu Lwakuna lwa Nsereko leeta Mariachi adda kukatebe agenda kwesa oluzungu mu Luganda yaga kati balinaga ne kati era ky'obalaba kyagenda kubeera oba agenda koma mu bantu basigale nga naye ayandye kusigadde ne kana akalulu kano tekabamalaamu maanyi bagumizamu ne campaign bongere mubazzeeko buzza kubanga olwedde campaign kukyenkana akalulu batandika dde okukanoonya oyinza okusigala mu bantu batu ne bagana olwaba omusajja bannange tetwamuwadde kalulu aba tulemeddeko asigadde atugabira box omusajja tumuwa akalulu nze kyendaba kyenaligambye Nsereko ebyafuza akalulu kamala okugwa nga kyabadde abawa temugenda kuddamu kiraba ate paka mukaddako kubanga kati nazo saving box z'abawa zigenda kubeera nkabo
Omuntu abuze za kulya ate ng'afuna z'asula mu kabookisi. Tebayiwa ssente. Tebayiwa kati ezo zifudde. Wadde abo abukolera ku mmeka. Zifudde, ssente ze zifudde. Ate nga sizagamba baki wabula ziba tezifudde. Ate kati agenda zinunulira wa? Ati kati zifudde zitanga abantu baabawadde. Oba abantu ate oba ofiiriddwa. Naye waddange Sereko ssente ze tezifudde. Kubanga olwedde pulojekiti ye kati asobola otandika kampuni amaze okuba akalango. Wadde nga amaketinga obuntu. Tegedde. Wadde nga amaketinga ki? Nti obubox buno butambula. Nti bwetaaze okona ku nsereko nze mmanyi abukola. Abadde market yanga bana batambuza ebyo. Asobola alezenta asobola n'okuba obulango bwa business zonna abalina business kati obo box kimanya akakalango kawedde sejo kuyakamukubidde kalango nice deko nze mbasasirako bambi akalunga kakubye era mbasasirako nembaga bannange kibibaawo banalinda byeko kaluma ne omukulembeze omu bakuba akalulu nayita ba coordinator bonna babadde banoonya akalulu buli omu mugombola agamba mbeetaaga n'abagamba emu 2 buli omu kinnamu okozesa mu kalulu ekipeche mu parking ampe ebisumuzo muteeke ku mmeeza alinamu be yattiramuko ku maaso ng'abamu n'agamba kale oyo ye gundi ye motoka nzibalekedde buli wekiti ne bwe kiti naye nga yabagamba ebisumuluzo mu biteeke ku mmeeza n'abagamba sente zange ze nabawa ziri luddawa twazigaba mwazigabirani abalonzi bakole ki bakuwe bampadde kati ffe twali tufunana ki ogwaffe gwali gwaggaba abalonzi bakole ki gwali gwakunoonya kalubatu twanoonya sente zonna ze batwaka kati buli sente zonna batugenda tubaye mutwalo nompaka kati kireza mbafunye akadde k'abantu omuntu namwe omutwalo kali akaliwa kakadde nange simanyi we kali simanyi lwaki tekazze kale sikubanja kakadde bululu buliwa anti abalonda tyakate bazze bosi mwezi bababereka mwezi bababereyeka anti twabongeddemu ettano za transport ulika gamba kati mubanga bamenyonyola waabe naye akalukaddiwemu abongereyo ku sente ettano zino zibajje waga kati singa kakadde ako lw'omuntu mweza 15,000 za transport naye kati abamu tebaaganye lwakuba tebalina ntambula naye nga mwabatuukako era kale omwaka basaba anti ezo sente zo zaalaga bosi abatabanja bakoordinator baba kubuzibu okutunuulira omusajja nga naye wamukakasanga n'okumutunuulira okuddamu ate nga bamulaba nga asingayo ennyumba basingayo ennyumba nga ye buli kimu kyayitamu ng'era n'amabanja agasinga ogamanyi nikyo kikusinzayo ennyumba ng'ogenda mu kalulu omanyi ogendako omuntu agenda okolera abantu ate oba owangudde eddawo mangu ate eddawo edi sente ozaagazaaki gwegenda abantu bakuba enjiri bakuwa akalulu okwana si kwangu aba agenda kukwana okwana olina okuba nokoyinawo wakalaga nti agundi alize naye tali bubi omanyi omuntu ayagala nnyo okukuwa nga naye ate tawa muyi ali obubi sabe bagambye nti awo nalukoola wakoze nti yabadde abakakasa nti nze ndi bulungi era bwe mumpa ngenda kufa ku mmwe sikwefaako naye omuntu bwakuzuula nti akuwa naye omulaga nti oli bubi akakasa ogenda kwonoona bwonoonyi nekyakuwadde ogenda kisaanyaawo ati kyekyo kyobula nti abantu bateekayo nnyo nagaka ngende mu bantu nga maze nga siraga nti ambeera nti ndi bubi kakibala basinga ne beewola kamukuba nayiye ekidda akyuse ekya eriyo ne gwokakubawe yali kali kabwa meeyo ekiboga yali muvubuka n'agira buli kimu naye ng'akakasa nti agenda kuyitawo nga independent nga yeekakasa naye akagali amusobola kuba yali ow'amaanyi polisi ekiwunga nga akaddiye yali owa NRM kagali nga wanupu n'agamba oyo kagali musobola kuba neyewola ssente banako naye yaddeeyo alimu oba kati yamala naabwe yakungula ennimiro ezo oba yaddamu n'akomawo tawuni simanyi naye yaddeeyo mukulima anoonya ssente z'abaana kati yamanyi yali agajja wanti gundi musobola nga amulaba nga kininga bondo tunatunula wano logaya ne kati kulawundi yalina y'abantu mugono yalina mwanda kulawundi kulawundi nga tayinaako balemera wansi mwanda kulawundi balemerayo wansi era alina abantu mwanda kulawundi ako nketegereza tewebalabala abantu mwanda kulawundi bayiwa anti bajja bagenda okutuuka eno waggulu akalulu akabakukulawundi bakalidde dda
Amana babalina ku ground omulaguzi agamba ina abantu ku ground bagenda okwagala okulonda ng'okulonda kugadde osawo budde budde. Abantu abamwanda ground omanyi batuukira eno nga tuli mu kalulu ka mwaka guddako tosobola kumanya 2006 abantu abo bayinza okuba basembye yandi bakolera entegeka babasombe nga mangu baba kalulu baba ali eno kwanda ground babanga omwagalo okulondera mu budde basule nga babayiyo balondera basulewo ekikiriza omulowooza osula era osulayo kubanga akalu kakera saawa emu okulonda basulewo bakere balonde ateka tenti ye obakuba esulawo wasulawo ndongo Lenga bagusamba ne bamanyi bebasokola. Bebasokoteeki. Nene ekyembi kisekerwa. Oyinza okukola ekintu kinaga no kakati tusazeewo bano abasuze wano be balaze okwetaaga okulonda kwa kalulu be baba balonda. Sebo ne wesanga nga mulimu abawadde omulala atategese mukolo. Anti okulonda olina okubanga oyogera erinnya lyo bakubira ku kipapula kye balina bagamba yeggwe notuna nti yenze. Awo nogaana olonda si byakuba ise bonoga ndi mu mulonda abali wane osokola nga abantu bakunganya awo nenga bona tebagenda kulonda abamu tebajjuza ku nkalala abamu tebalina national ID abamu tebalina kakwanga ate basinga okuwaga nenge ne babali bagwa kano kamaze ne kati gwe nawe tosa baga abantu bayi mugene kwangora basindika enkalala ezo naye babaka abo abagala okwesimba tebagamba abantu bannange mugene muwandiise mugene mukole ki mukebera amanya mukyusa amanya yayi bagamba kati ate gwe okunoonya akalulu bo abantu balowooza yalondyako omwaka ogwedde yagenda okuddamu okulonda guno omwaka agenda okudanga enyewe baalijjamu kubanga teyaddayo okebera nkalala kubalaga nti baneze nkyali mulamu era nnonda bayinza okugamba bano yafa naye kati ate yo omubaka amugamba gwono wano wamaze kyokka yakulira n'okumpi wano kati atuuka ku ssaawa ey'okulonda amugamba kamugamba ate nga toliimu nga maze tuli nalonda nammwe ono nyiwe twalondera nga nalonda ne gwe tomanyi ne kululi nalonda kati nga bamugamba no sibya kumanya akotawate kafudde so kati abaka mugamba abalonzi bamwe bagende bakerenga enkalala ino tuza abalonzi bano soka no banyanyula buli ekyetagisa abamu mistake bazikola bukozi ogenda okulanga ali wali atangala omuboza ate kikize sironze musiri nenga yoyo gobadde osibye gundi waba ali awo awo kati 10 ndi bala ogenda okusoma nga wina mu mukaaga n'ogamba gundi kikyate mu butupu nabo batiikinze mulala gundi ne gundi mazima kati gwogamba nabo batiikinze mulala kumbe nabo tebalonze yabadde ku lukalala ekituufu anti wamazi waliwo kyekyo kyembadde ngenda okubuuza munaye kijja kitya okulaba nti kati tuyinza obeera wano tuli bana vise weesimbyewo mu kitundu kino nga naffe wetulondera okukakasa wetulondera naye n'ofunawo akalulu kamu anti kyekyo ogambe ekigozi abaana bo bayinza okuba tebagenda kukebera nkalala nga bo bali eno mu kupika kano kamaze naye nga wabeeranga obudde obubeeranga n'ekigozi nga mulira akubulira agatukwate wano tukwata n'obudde obugenda okukebera wali ku muligista ne bumubula ate wakusaawo ey'okulonda nga taliimu kati bagenda okusomawo ngaawo mbaddewo n'abasajja bange 6 olinawo 2 ojegera mu mutima naye banjiddemu ate takugamba munayisa alonze aliyo kikugamba olubafu aba babubbye waffe babbye wama ekintu ekyo kati kyebagenda batereeza abanuupu si byakufuna ofunye endagamuntu ganze nyina ndagamuntu abanuupu genda olebe olukalala enya lyange kweriri luli badde bakukyakali kulaga buwagizi mu bantu naye nga tebagoberera mitendera kino ino okakasa nti kiri bwe kiti ne kino n'okakasa nti kiri bwe kiti kyekyabaviirako obuzibu mu mulundi gulwa abasinga ate omulala abamu bamakinga akabokisi wano walaba omuntu we nakakuba tiikimbwa yakuba kiwanvu ayise mu busatu natamanya nti nawe kabeera kafu nga kavudde ku muntu wange adire ddala ku liiso anti okajja eno n'okayisa mu bana abalala bootayagala akuba tiiki bano sibaagala mbakakasa ngaziwa nti mukyali we muwadde oli ne basomooza kati akeera kabeera kafu banga gwe nateeka mu kabokisi mukka ka tiiki tolina kuyisa mu kabokisi kati ate abantu abamu ajja nange gundi mwagala n'ayisaamu kati batuuka okubala nti buno bwonoonese kano kwonoone naye nga ate bwe bukola gyali sali yakikola yagamba muntiikinze eno nkajje mu 7 ne katwala mu Bobi Wine
mulage musomooze eyakyogera ddala nga bali mu kubala era twakatukako bunika ono yakase kusalike kakange kati yali asoomooza mubuli amulage omusajja muwadde kumbalaga busibu wabawo ekintu kyokola ng'okimanyi nti okikoze kikunyumidde oba okikoze mu kweyagala mu ddembe lyo mbuyonoonye kati abantu abamu abakikola ekyo oba okikoze gwe ngolaze nti nzi kati banna musajja mwagala nnyo n'okitiikinga n'oyisa newuwo kwe kuvuga n'oyisa mu lujja n'ogenda ne wa neiba oba oyonoonye oba oyingidde ekibanja kya neiba akabeera kafu so kati abo bonna balina abaka balina okusomesa abantu wadde onjagala nnyo naye tiiki bw'oba ogikuba togisusa kibanja kyaffe kuba bali wabeerawo ekibanja kyamubokisi wekaitamu bwe kati kabeera kafu nti kati gwe omubaka wonzi ogamba naye gwe ntwamuwadde akalulu naye nga buno obufu ate mwe muli obubwo wamakinze bubi omubaka wo n'asemba ogamba yine bannange obwogezi nga tubadde na bungi muno waffe obulolo bwe babbye kumbe tebakubye abalonzi bwe babikoze mistake yabadde kumwe mwennyini kituufu ndowooza akalulu kano akeekawempe bingi byetuyigiddemu katuwadde ebyokuyiga bingi eriyo yagambye n'agamba gye nabadde mpitiyayitire n'agamba wabula kino kye bandazeeko ku mboko kubanga teri asosolwa nabannamawulire namwe ne babakuba ng'oze kusaka amawulire kutuweereza ge tugenda okulaba ne babakuba kitegeeza kali kagenda kubaamu kalalamu era nze sigenda kubeera wadde kulaale era n'abazze bw'aba nga oli ajze oyagala okunsaba akalulu ansange wano so sinze kubanoonya sigenda linnyayo ne baga nti gundi akubye wali olukuŋŋaana n'agaanira ddeyo yagambye ze kinalabye abaana bagambye obujo bannamawulire bagamba bafuutu soja nti babeera bali ku documentary kanaga namwe bannamawulire kati documentary namwe tugibataddemu muje mu season yawe kati obujo bagamba Bobi Wine akubye abaana kati bonna babuuza bannamawulire ani yabakubizza mwatani ani yabakubizza Bobi lijo basoma ku baana nti asa abaana b'abantu akubye abaana b'abantu nga bye bagamba abantu kati omwana yambubuuziza kakati ate mmwe ani abakubizza obeera nabo Bobi Wine ate nga bujo bagamba mbu yassa abaana b'abantu kati kitegeeza nabo bakitegedde nti abaana b'abantu si Bobi Wine si abassa magega kituufu kitegeeza kubanga buli muntu lwajja w'amawulire abanga tayagala kulaga mazima batayagala kulaga mazima kyekigenda mu ggwanga olw'okuba nnamawulire obanga akuba amazima ye kimukozesa ekyo okukola lugambo yabaye wano waliwo kino esi nebeera alaati naye buli wogezaako mumukuba kitegeeza olina kyeyagala okukola mu nzikiza kyagala bakikwate bakirage bantu kitegeeza tekiba kirungi kati ekitegeeza mu enjoga ennyango amazima ge gakubye bannayuganda eyo kyennyini naye ate abamu bagamba mbu ate mbu kikosa sayidi eri eyani kikosa gavumenti anti kati olala kuba nti bw'okuba omuvubuka yagamba oba kufa kanfa musende olabako omusajja bamumenye kumba n'asigala nga yeyongerayo kulaala naye omukadde yajja kubeeraka gavumenti begamba kigikosa kati naye olala bakuba owaayo kati gavumenti yandika okuba aba NRM bennyini nabo bafune sympathy vote ne tebabakubiramu anti ngamba kati ngaga nti nalukola bamukuba biki nga gamba nebagamba kitumbula amaanyi gavumenti yongerako nupu okukola ki okuwangula naye baleeteyo nga NRM bamukube naye kati bano NRM bamukubye nnyo kiboko ate ekyokukola bafuti soja balina okuba anti bagala gavumenti nga bwe bano bagamba nti gavumenti eyongera nupu amaanyi yeesula NRM kati ku mulundi omulala gavumenti bakwate wa NRM bamukube bagere waliko olukuŋŋaana lwa NRM emboka enyooke tya gaasi aveeyo tulaba abantu banagamba nti kati ono gwakubye tya gaasi ono ewaffe tumuwa akalulu kandi nayo kiba kigitumbulaawo bakirowoozeeko naye simanyi bakiyinza okukola batandika okukola bayinza okwonoonera ddala tememanda ne batukuba naffe batukooye anti batugamba abogezi ba NRM bagamba bagamba butwa bwerere bagamba munalukola teyali wangudde gavumenti yemuyambyeko kola ki emigo gye bakubye abantu okuwangula bannabusa ekitegedde anti ze mbooko kati nga tugamba season eddako bakwate wa NRM nyingi bakalabya akawanguza bakamanyi
abakwata president kaba nakwata president Kyagulanyi bakubamu abo bakwate bagerenga president w'eggwanga wali bakamala okumuwandiisa ali okabamuwenula emiggo tulabe ekinaddako akyayagaliza abantu bagoberera ku mirimu gyabwe anti bano tebaddamu gamba mbu simanyi ekiwanguza Nuupu ebasimpa se vote kikyekyo omuntu aba n'amaanyi nekulonyerezaako maanyi ge ng'omuntu so sigamba bano kyebakola kyekiwanguzaani oba gavumenti weba tesobola oli tebamukwata nako bamuleka ayitewo obuyisi tantaba n'abantu genda ayitawo obuyisi n'atega buliwoozi b'ekkubo abantu n'abadde agenda ebye ng'ayimirira nga bantu bawera kuba kisangiddwa oli agenda ggulu ozibye kawempe wayina oyita ate n'ababadde bagenda eggulu we bayita kitegeeza beggulu bagenda kujja bakuŋŋaanye enseera eba Nuupu y'amaanyi ate ogambe nti abantu ate bagambe nti bano bakola effujjo naye nga gwatandise okuggala ekkubo n'oli ali mu kukola effujjo talikola nti ali ku kyawo wabula yalwanirira kuyita agende eggulu ekyo kituufu nnyo okiraba so kati twali twagamba nti opposition bw'abanga yaze nga wa Nuupu mugamba gwe tolina bantu kaki tokuba muleke baggulire ekkubo kati wa NRD muwajja muzibe ekkubo tugamba mistake nga wetugambe mu kulonda wano ku Kalulu ne mistake wano eno bazikoleramu nabo kubanga ti gwe kyokola ng'omanyi nti nkoze kino kituufu nina kyenziyiza kumba ate okoze kikyamu kati bw'oba oggadde n'oggala ng'oli agenda omulage nti abantu abali kubye bagende ebituli bibeerewo awo olabe nolowooza mukirabye bulijjo kimugamba mukirabye abantu n'okuŋŋaanyirizaamu n'abatali ku mulamu ogwo kati bonna kamera ziraze ezi bali ku mulamu ogwo babuuza anti aggaze ekkubo kati yoyo kati nga abantu batanga kuŋŋaanya ne mugayi munaye itawo shushu paka gy'olaga kati mwe nga mugamba nti abenaalemu kugundi abantu tebalina bantu naye bo temusiba abantu babeeramu naye nga batambula ku speed ya kikata wagulu nga bo batambula nga bebaagano oli waddemu n'okukyamako mu kakubo kali naye n'akyamako mu kakubo kano kitegeeza mistake ekolerwa ddala abakuumi b'eddembe kati kwekyo bakuumi b'eddembe bebakola mistake kati omulundi oguddako bakuumi b'eddembe bakwate kuba NRM abafune ku ki wegatuna amawulire g'akalulu bwe gabuutikidde wiiki eno ne gaziba n'ebimu byetwandibadde tututeekako amaaso wakati kugeza nga pasita yafunye amutegula baagala mujja ku lujja Asa bugemba agenda kuwasa agenda kuwasa agenda kwanjula mwana kyo gwe bamuliridde yakimye kyaki why ayabika wansi nange sinaba kumulabako nyayika musofu kubanko mu ndiga zonna kulanga yakkiriza badde sabirawo kirabika badde nebadde ya mu kyaki nange sinaba kumanya bulungi nteekateeka oba endiga eyo ebadde ya mu kyaki oba producer ayinza okuba akimanyiiko endiga eyo kubanga nange nalabye bulabi nga bataddeyo bapositize nti kati Pastor Bugembe kekadde okufuna mwana munne oba mukulu munne si mwana munne kuba aba mukulu munne kati simanyi oba akiteeka endeera abawagizi anti manya abaana bonna bagenda mu kyaki baba n'essuubi bagamba nze alina okubeera bakusigala bajja pastor abalabe ba Asha naye kati bamala okulondamu owulira nti tewakyanyuma anti kati nono gwe balonze naye abakazi b'abasumba basinga no bafuuka ba pastor kati ojja kusanga nga n'oyo muwala naye aze kubuulira nji nga waliwo pastor awo gwe yali alabamu eriiso agamba we tajja kumbuulira kati banamukiririzaamu bano ababadde baludde ne Pastor Bugembe bano abadde balinamu ate wabanga naye alina omwoyo ate waki tebamukiririza bagenda muyisaamu ebituli munaye ebintu bino kati wemanira ekibalo kyange nga mbadde nsuubira nti banange ebbeera bwe neetega nnyo pastor ayinza ate bw'alaga nti amaze olulonda asazeewo nange amanyi gagenda kunguza kitegeeza mba simulaba ng'omulabe ono abamugjawo bakatwogera mulaba ng'omulabe naye nga Pastor Bugembe tumuyozayoza olw'okufuna omubeezi naye nga bya ddala adde kasabuni okumala emyaka gyonna
Wade kasabuni pastor ariko anati pastor abatalina mufumbo ndetasiza kondigaze dini tebikirize nekiriza kasabuni sababu kaina ako buzibu nedana yawe yakazali endiga ate anjigati yokole teso akogatanga tonna fumbi naso akuyanjira kuwaswa ndokawubera n'omukyala mu mateeka eno kati kino kyekyo mu mateeka anti mu church we batebagamba kale kujja nga oyagala okumenya amateeka ga church yegwakole ku ndiga kaloto yala kumenya amateeka ga church pastor Bujingo abadde kulimba lw'abakadole pastor Bugembe pastor Bujingo Bujingo ayinza ate yebo ya Bujingo bilalamu yagamba edini ekiriza kasito bina okiriza n'abana katitegeza pastor Bugembe wabafunye omuntu mu banja basatu ndigaziddemu amaani bafuka ba aji pastor wange bala ekitiibwa kyabwe Bujingo pastor Bujingo yatugamba Bujingo ayina omu Susan isi babiri ate omulala oli yamuta naye era yamuli amaze okutulaga nti aya omukazi musajja talina bana mukazi omu pastor talina bana mukazi omu ate pastor atasobola kuba mukazi omu kubanga pastor akoowa nnyo kati waliwo alina okukola eddoboozi addemu alinyigenyige waliwo okunyiga bino ebigere owedde ayinza okuba yasuze ku luseedi kati ekyokukola n'omukazi omu kiyinza obutamukolera ate kati endiga zonna ziri mu kyaki zize ate kati ne pastor abadde nga wolaba kabaka abakazi bonna bali mu Buganda babe waliwo ayinza okugaana pastor mu kyaki nga pastor asazeyo nti ensiimye mwoyaze tekisoboka omanyi mwoyo okutuukira n'agamba oyo golina okuba naye Baganda bagamba buli ani alya ku ndiga ze kabaka alya ku ndiga ze namujjaga ku nswala kakati ye pastor bateekawo kyaki ye nga tayagala agenda kutemesa ku street abeera omu ng'ajjamu akakuzeekuza akaliga ng'atwala ng'asala nga yeerira akaliga ke tabanga pastor Bugembe agenda kweriira akaliga ke aye yafunye omubeezi ndowooza ayinza okuba byakwe omanyi abaana ne bazuula kati ayo TikTok zajja yo olukuzi olukulaba n'omuntu baasi nga bo bayiwayo oluusi abasajja atu aba yadde ayagala yisambu yisa ggaali nabo bayisamu eggaali kyogamba eggaali ze bayisiza mu ba asawo mu ndiga ezo olowooza ntono ne kati wano olw'okuba kimukutte kamera n'emubaka ne bayiwayo ono amumaze alonze bagendako naye nga ali ku ggaali banze kyembadde mmanyi nti pastor Bugembe ayisamu era bakibagana okuwasa kuyisamu ggaali akyayisamu ggaali akyayisamu ggaali kiga nti gwawasa mubuze katulinde emikolo tulinze tujagirabira tujja kubaawo wagiribera ku TV wagiribera ku church wetuli ekitambula kyonna okukibatuusaako weekiri era wetukireese era bwe tujja kireeta nti twabagamba nti ayisambu yisa ggaali si abadde omuntu nti oba owaayi betwali tusuubira abamu si bwe biri ebintu bya ddala omuntu bwe yaddala akkiriza pastor asazeewo Bugembe akkiriza nti ono mu ndiga zonna kekana akaliga akeeru akakatonda akaliga kakatonda dokita naawe katonda bona akaliga ako nenjagala akalabika akaliga kakatonda babiyimba tuli kaliga kakatonda babeera biriga bya Katonda ate baluvamu tuli biriga bya pastor Bujingo nekyo ababuulira bano bonna nnyini ababeera ku kituuti kituufu beekolere kasente kuba naye kenye oba wekkiririzaamu nti oli ndiga kati yakola ki zino ndiga ezitegeera si ziri ezabula zino ziba ndiga ezitegeera naye nga abaisiraamu bali mu kusiiba n'abakristaayo bali mu kusiiba gino emyezi tegirimu kukola kyokola mirungi nensobera tufunye kaweewo eriyo abajja ati abali mu kisiibo nga wajja ati kumba okoze bakuba bannaabo ante guligwa mulimu ate omulimu tegugamba oba gwe waddemu si wa muntu n'omuntu era oba osigala osiiba obeera ku mulimu tegeeza mwe bali abasiraamu Muhammad abasiraamu era mwe bali mu jjaali naye nga yasiibye nnyo n'amaanyi n'alumba ku munaga kati sawa yambooko n'abaawo nagala era n'amala okukuba nagala n'asaala ng'aleese amenya omuntu okugulu jaati
Teiko ddiini. Nga Abaisiraamu bayoza ennaku bazitambuza bulungi. Abakristaayo nabo bali babasiigevu nabo batambuza ekyabwe. N'abasobezaamu Abasiraamu akatonotono Mukama. Tekibeereko okusobya Kiri mateeka okusobya. Eno yidi gye ngenda okulaba esooka okubeerawo nga Easter tennabaawo. Egenda osooka Easter. Kize kitya Bugingo tanga yongeza Easter. Bugingo yabagamba bateyo Christmas ya mugwa kusatu. Naye simanyi oba bagikuzaale onako ki. Naye yabagayo Christmas ye enakubayo mwezi gwa kusatu. Naye guno ndalo naku z'omwezi tugutambuza sina Christmas ya Bugingo yo yaddi. Naye yatandise okwekengera Bugingo. Waliwo ke yakozaawo n'agamba ati njoge ayogedde ku kiri akuba neerabidde naga njogedde ku kino naye kati kabanvume ogenda okulanga batemye bu TikTok ng'abavuma muvume yakkiriza nti bamuvuma. Yagambye akaana tetukyakasobolaako abajja ati ndoza banaakasobola bwe yagambye Bugingo yakkiriza kooti ya wansi yo anti tulina kooti y'abantu yo kasiteetuula nga yeekutemera omusango ng'ekuwa nga yekusalirawo tulina kukulagako so kati ye kooti y'abantu Bugingo yagiwuliddemu era agimanya agitya yamukozeeko yamukanise wetuula tebana bajjaaji batono n'aleeta n'omulamuzi kooti y'abantu gye bajja okusalawo era nga yakukyalidde obuuza nga Gashumba.